abalokole gitwalira kulanga ojja ku bivulu by'abalokole kyekyekuleetedde okuba nga obeera interested mu kivulu nga kino? First and foremost kivulu kya muto waffe munnauganda, yes kisobola okuba ekyabalokole naye kya munnauganda, so nga bwe twagamba musically twasalawo nti supporting. We have to lift our industry, we have to lift each other. Tatulina okwebererawo. Yes. Abantu bakulaze massive love ng'olinye ku stage nga balaga n'oluyimba lwo lwayimba emyaka nga gigi emabega bakyalujjukira, owulidde otya nga Bebe? Well, of course mpulira bulungi, kiraga nti n'ennyimba ze tuyimba naddala ezo ezasooka edda ezina message zikkirira mu bantu, so ekyo kiba ekyokulabirako eri abayimbi ba leero abato nti olina okubeera n'ennyimba ezina message then n'ennyimba ezitalina ki message, kubanga kati ku time ng'eno ng'ogenda ku show ng'eya Levison tosobola kujjako na ziri nnyimba zaffe. Yes, siyinza okuba nkisoboka naye ate oba odd man out, so ennyimba z'ensi zikubira eri, naye kakati ku time eno omusajja ng'alina abantu ng'abo oyimbayo ki? Then secondly product ye erina kyeyamba community. Nze nakuba talimba Yesu naye ndi musiraamu, ng'ekigendererwa kyali kuba nti nsobola okutuusa abantu mu mwoyo n'okubalyowa mu music yennyini nga nkozesa music kuba tulina power y'amaanyi, so ne bwe mba nga nsokanyuga message ya Katonda using my power, so njagala abayimbi bamanye nti amaanyi ge batuwa Katonda gatuwa si just ga kwedibuuda kweragako kola sente, but you must be constructive to the community. So reaction y'abantu eyo gy'olabye eraga nti oluyimba lwa Bebe Cool lwabayingira muki munda ne message yatuuka. Abantu banywe bajjuza kino ekifo olunaku olwaleero, kino kira kiragakumu abayimbi b'ensi basatula omwe wa gospel akubye ekifo nga kino nakijjuzaamu abantu. Well, kati nze ngenda kuddamu era mbeebaze nga bannayuganda nti mwebale nnyo okuzuukuka okuba nti kati buli muyimbi awagirwa, so tekijja kubeera Kololo yokka naye mukikole mu Uganda yonna. Abantu baffe gye bakoma okuwagirwa, eggwanga lyaffe gye likoma okukola ki? Okula. No, I am only happy era nyongera okwebaza n'okusaba nti abannayuganda mwongere namu okuwagira. Bebe, nze kyembuuza batugambye olina olimba ne Levison. Is that true? You have a song together with Levison? Yes, my next gospel song egenda kuba kolabo yange ne Levison. Bebe, ekintu ky'oyimbye wano eno tekikuweredde okusindika mu studio okola nnyimba ndala za gospel? Anti era tubadde tulina program ne Levison okukola oluyimba lwa gospel olwokubiri olwange. Olwokusatu actually kuba nakola dollar ne tikita balita praise God. Praise God, so you are living in a world of joy. Give thanks to Almighty God, our protector and the ruler. I remember that song. What brings you out tonight to support Levison? Well, it's basically the one love that now we decided as Ugandans to support one another musically. Right. There's no way we are going to develop without supporting each other. Right. So at my level today, I'm happy and I thank God that the people have loved me, they've supported me. So I also want to do the same. Let me support the young artists. Let me redirect them into the right directions, so that they can also be the same like me tomorrow, so that they can also learn that when they were supported, then they will also support others at that time. Absolutely. You've seen lots of people come through to support not just Levison but gospel music at large. What do you make of gospel music as an industry today? Well, gospel music has always been, the industry of gospel music has always been big. It's only because our country was a third world country growing. So it was very difficult for people to embrace it in the first place. But today there's so many churches. Today there's so many pastors. Today there are so many people who are now turning to God. So music definitely also had to grow. We have so many artists who do gospel music. That's right. Before, they used to think that maybe you can't be successful when you do gospel music. You can't be rich when you do gospel music. No, that's not the case. You can be rich, you can be the richest. You can see Levison is a good example. And he's not the only person who's rich out of gospel music. Okay, so but he's clearly one of the few artists that we've seen just penetrate and get into mainstream. What do you think it is about Levison that makes him such a standout artist? Well, he's a very, very, very respectful, gentle, hardworking and a young man
with of course a very rough background in life. A boy from the streets, Right. a boy from the ghetto. So his story Boy is who- relatable. his story is relatable. So when he Right. gets this opportunity, I don't think Levison can do a mistake in life. Right. Because he has been there and he doesn't want to go there. All he wants to do is to work and see that he picks all the others who are still there. Absolutely. This is a guy who just surprised me, so I'm not here by mistake. Right. Yeah. So Bebe Cool, the question is, Levison filling up this big stadium, in your own perspective, are you seeing gospel music taking over? The secular music is going a little bit down, then gospel music is flying so high in the air. I do not have judgment for that. It's very difficult to put down secular music because there's millions of people who haven't opened their minds about God. But what I know for sure, the rate at which gospel music is growing is really high. Secular is still bigger, but gospel is still growing at a very, very fast rate. Bebe katwebuuzeemuko olunaku nga nti kira kiyigiriza Omukulu tagenda ku stage. ekiyigiriza kye eri abayimbi bano ab'ensi naddala era nga omuyimbi wa gospel asobodde okukuba kolongo eno kirina challenge gyekisetting up eri bano abayimbi ab'ensi. Abayimbi ab'ensi mbasaba bafunengayo akadde ate bonna balina amadiini bayimbeyokko ku nnyimba z'eddiini abagoberezi baabwe nabo babeere ba believers nti nno abayimbi bakkiririza mu Katonda rather than stand. Kale obubaka bw'omwaka nga tugenda Yesu abankuumire mwenna mbaagala nnyo. Aba TB